abalungi be basinga obungi ababi. Abalabi ba Dream TV, BTV, wamu n'abatuuliriza ku Impact FM. Abalungi be basinga obungi ababi. Twayogera luli nga tulese ekibuuzo ekigamba nti bannaddiini n'abakulembeze b'ennono okubanga constitution ebakugira okwetaba mu byobufuzi kibagaana okwogera ku biba bigenda mu maaso mu ggwanga. Twadiscussing ekintu ekyo. Kulumukulu nanziramu nti yes and no. Mugamba nedda. Kiina kuba kitya kimu. Nateera ndi wamu ne mukulumukulu olunaku lwaleero. Kulumukulu, abakulembeze b'eddiini kubanga eddoboozi lyabwe lyanjawulo era lyetaagibwa. Tubanga tuli bakulaakulana, tubanga tulina ebibi bye tulina okwekutulako okwenenya nga luwa byogera obwenzi, obubbi, obulyake, effutwa, ettima, obutayagaliza. Twetaaga eddoboozi ly'abantu bano. Abantu bano bwe babanga bakugirwa okwetaba mu byobufuzi kibagaana. Abannaddiini owulidde okubyogerako baaseeseetuka mu buvunaanyizibwa bwabwe ne badda ku miramwa emirala. obuvunaanyizibwa bwabwe buli wa mukulu kubanga ndaba bali ow'emyoyo, ndaba nga bazzazza abantu, ndaba nga batambuza enjiri ya Kristo, babuulira enjiri, bakola buli kye basobola nga bwe baaliwo kyabatumibwa kubanga babatuma kukola to go and make fishers of men. To go and preach the gospel. Ebigambo byogera oba obirowoozezzaako. Babatuma genda to go and make fishers of men. Kiddemu okikakasa kigamba abalonzi bo mbu babatuma ki to make fishers of men. Mukulu is intimidating me. Leka nkubuulire abasajja abo abakulembeze bonna ab'eddiini baava ku mulamu ogwabatumibwa. Gwe guli wakale gunyamba ogutubuulire n'abatulaba n'abatuwuliriza bagutegeere. Omanyi John 3:16 3:16 egamba ki? That for God so loved the world and gave us his only begotten son, that whoever believes in him shall not perish but receive eternal life. N'akugamba nti son oyo is the way, the truth and life. N'abagamba bano nti mugende mubuulire ki? Ngende mubuulire enjiri amawanga gonna. Mugabuulire ki? Mugabuulire enjiri. Amawulire amaki? Amawulire amalungi. Basobole okufuna ki? Obulamu obutaggwaawo. Weebale nnyo. Kaakati awo omukulembeze olaba nti osinga ne pulezidenti obuvunaanyizibwa nti olina okugoberera omuntu nga yakazaalibwa paka lwaddayo mu ggulu gw'omukulembeze w'eddiini, omwana omujja mu buto, abamu bababatiza bato, owulidde, ate nga amuzadde naye omumanyi nti mufumbo, owulidde, alina n'omuyima. Kaakati awo bannaddiini bano abasajja bwe baba babawa ebifo balayira na Bayibuli, bannaddiini kye bandisoose okugaana abasajja ba kwe kulayirira ku Bayibuli. Anti temutwagala mu byabufuzi, Bayibuli mugijje mu parliament mulayirirenga mu bye mwagala, owulidde, number 1. Naye kasita balayirira muno obuvunaanyizibwa buteekwa okugamba nti kuva buto paka lwoddawa muggulu. Ogwo mulimu gw'abannaddiini. Mukulu. Therefore, omuntu ayingidde parliament, omulimu gw'abannaddiini kulaba nti abantu baddawa eri Katonda nga batuukiriza amateeka ga Katonda. Nti munnaddiini olina okuziyiza omuntu yenna ayingira parliament ng'alina abakazi basatu ng'ate agamba nti mukatoliki oba ng'agenda kulayirira ku Bayibuli. Okay, good. Okitegeera? Kati era olwo bannaddiini bandibadde bagimanyi.
ne mukulu lwaki nkulinda okulayira nze kyekiri kye nagambye nti woba ngamba nti seetaba mu byobufuzi ne mukasuka akalulu kange sijja kakasuka era n'abantu bano abagoberera mbagamba nti abo tebakkiriza kino na kino na kino okubanga lwaki nkulinda olayira okuwaba kwave kulina we kuva lwaki olayirira mu bayibuli ng'ate toyagala bya ddiini mu byabufuzi lwaki nkulinda okutuuka lwaki gwe omukulembeze w'eddiini tobajjaako bayibuli anti omukulembeze w'eddiini tasobola kikola lwaki tasobola obuvunaanyizibwa bwe buva wa Katonda he is commissioned to do it okuleeta abaana abakyamye okubazza mu kkubo ettereevu erya Yesu Kristo kubanga bwe bulamu gemazi mukulu toyinza gamba mbu tebasobola ate nga Katonda yakutumye ekitegeeza oba otya okukomererwa Katonda yakutumye therefore you are above even the president olayira otya president olayirira ku Bible ate nongoba mu byobufuzi anti ne president ayina eddiini anti ayina eddiini asoma ddiini ki mu Protestant nti ye tumukwatirawa mu kyaki y'Abaprotestant ennamirembe mutereevu nti si mutereevu mwe abafuzi b'eddiini mwe musooka n'okuga nti oyo talayira kiki ebimu by the mu kanisa ebiraga nti omuntu mutereevu bufumbo bwa mpeta weba ebyo tetubira anti ebyo byetunoonya ye kabuntu oyo ye kugambye politics ataliimu ki humanity ataliimu kabuntu ali dead lawyer yes kakati wano abana abasajja abakulembeze b'eddiini bwe baleka bano ne bagenda mu politics ataliimu kabuntu ate ne babakkiriza balayirire mu Bible ne mu Quran kubanga tuba tunoonya bumu mukulu nze nagamba ekimu kyenjikirizaamu obumu bwe buliwa obumu mu ddiini kitegeeza tukutte ekkubo erigenda ewa Katonda bwe bumu bwaffe omukulembeze w'eddiini obumu bwo okutwala myoyo back to God bave mu makubo amakyamu batereere president ave mu makubo amakyamu akole ki atereere engeri gye tukolamu ebintu byaffe byonna bifu era president bannaddiini baaseseetuka ne baddawa emabega ne baleka obuvunaanyizibwa bwabwe then ab'ennono tebaaseseetuka baaseeseetulwa bo baabaseeseetula ne baddawa ate nga ab'ennono ye kabuntu ab'eddiini ye mwoyo owulidde aby'ebyobufuzi gavumenti abafuzi yezezo governance nze ate muli era ntubira nti yadde nga wana abantu tebabyetabyemu ne basobola okuweereza abantu abasobola okubyenyigiramu ne batuusa eddoboozi lyabwe awantu awatuufu sinakindi ne batuusa ne ku level ekyusa constitution ne babanga ne bannabyabufuzi n'abakulembeze b'ennono basobola okubyenyigiramu basobola okubiyimiriramu ebifo ebyo ne bayogera eddoboozi lyabwe ne bagamba nti okuva ne leero omukulembeze omuntu abanga ajja okwesimbawo ku kifo kya member wa parliament leero tutudde wano ng'abanaddiini tayina leadership teba na principle oli leader toba na principle toba na faith oli leader but what are your principles faith eriki ndi leader therefore nze nyimirire ntandika okugamba abantu nti fe bannaddiini bannange tusabe tukole tutya biki no nena munaddiini aba ne principle ate principle yo omunaddiini principle ye ya Katonda yes principle ya Katonda yes era gyosegamako kakati toyinza gamba mbu ojja kuyima buyimi eyo ng'oli Archbishop Samuel oyogere ku bikwata ku ggwanga nti kino nakiri ne Archbishop mu office ye bw'ayogera ku nsonga yonna mu ggwanga kankuwa ekyokulabirako ng'ensonga y'ebisiyaga bwe yavaayo n'ayogera kyatambula nnyo ne bagamba nti Church of Uganda yo yabikoze eki yabyekutuddeko ekyo kitegeeza nti ne bw'abanga yali mukulembeze wa parliament nga member of parliament naye nga subscribing to be from Church of Uganda yali alina okuwuliriza eddoboozi ki eryo mu ngeri y'emu n'ensonga endala ng'obuli bw'enguzi ebyo biveemu
nze oluyimba lw'enguzi saagala olidde anti bwe busensedde eggwanga Uganda busensedde Africa olwokinze walookinga mu nguzi olidde ani agga nti busensedde nze ndaba buli wamu kyekiriwo leka obubbi bwe busensedde si nguzi obubbi si corruption bubbi bwe businze okusensera Uganda waliwo amawanga agali corrupt amalala getumanyi naye wano bubbi butemu bwenzi tamiiro basi bitulimu kakati waliwo abaagala okutufuga naye bakwogerako oluledi waliwo abaagala okufuga naye oluledi babaga nti batugamba nti batamiivu nti mutamiivu naye ne tukimanyira ddala bannaddiini nabo ne batunula oli baganye mutamiivu ate nga bayibuli egamba butamiivu si butuufu kakati lwaki toyingirirawo nti tetwagala okulembeza ogamba tetukkiriza omutamiivu yenna okulayira ye mukulembeze w'eddiini so sikuddeeyo n'ogamba ndi mu leaders ndi mu position of leadership therefore I'm commenting waliwo commenting on what is happening naye ate waliwo okuparticipatinga mu what is happening anti mukulu tewali muntu mutuukirivu ekyo kiri okay tekitegeeza nti olwokuba tewali muntu mutuukirivu meaning buli muntu alina ebibi bye tufuuka abatemu talina kwesimbawo yoki buli muntu every sinner should not engage okusinziira ku bayibuli mukulu toŋŋamba nze gambye okusinziira ku bayibuli bagugamba ono anoonya okuba obwa bishop bayibuli anoonya omulimu ogw'okuba bishop okay aba anoonya omulimu ki omulungi ate bishop omukulembeze mu kanisa waliwo ebimwogerwako obimanyi oyo anaaba mu kanisa okulembera ekkanisa obimanyi byalina okwogerwako genda obinoonyi buuza musumba owulidde oteekwa okuba nga oli straight bannaddiini bandibadde tebakkiriza muntu atali straight okusinziira ku makanisa gaabwe bwakereiminga nti agenda kulayiranga mu katuliki akibishopu asooka amunoonyerezeeko bulungi nnyo ali okay mu bukatuliki bwe alyoka amugenda genda olayirire ku bayibuli oba kiki mukulu kyogamba yemu ku nsonga lwaki Katonda yeerobozaayo Dawudi n'amugja mu ttale n'amufuula kabaka n'agamba nti kati I found a man after my heart. Nze njagala okutegeeza bw'ojjamu kaabuntu mu by'obufuzi n'ojjamu eddiini mu by'obufuzi oba tolina kyokola. Meaning mu Uganda tewali kye tukola. Tewali. Kyovolanga obubbi bweriisa nkuuli. Abantu betta nga tewali ayogedde okufa kulinganga kya bulijjo. Nagamba omuntu omukwatira mu bifo bisatu ennono ebyenfuga n'ebyenzikiriza. Omuntu yenna azza omusango gwonna tuteekwa okumanya tumukwatira wa mu nnono mu byanfuga nti kikkirizibwa oba mu byanzikiriza. Kikkirizibwa gyava. Gwe oli muki? Mu Katoliki? Ndi mukyala mulokole. Oli mulokole. Ekikulu ky'abalokole nti nabo bakyatagalamu katono. Ate batya? Anti buli omu alina bwakabaka bwe. Buliwo. Abasinga obungi. Nze ndi ku bwakabaka bwa Katonda. Anti engeri gye mugamba nti nze nsabira wagundi, nsabira wagundi, nsabira wagundi. Ne gundi n'akubagana n'ogundi kwegamba abalokole omukulembeze waabwe webali nedda nti omulokole toyinawo omukwatira nti liida waabwe ddala wano mu Uganda yonna yegundi. Okay. Omulokole bw'onoomukwata yajja bw'onoomukwatira ewa pasita gundi yajjaga nti nze nsabira wa pasita ki nsabira pasita gundi ate nga bonna bibasaba principle oba bye bajja mu Bayibuli bye bakolerako amakanisa byawuka. So kizibu okulondoola omulokole anda enzikiriza. Naye era waliwo onoomutwala waani gye bali accountable for abalokole. Obatwala eri omusumba waabwe.
kati omusumba waabwe naye ali accountable wani n'omusumba waabwe alina omusumba we tebiriiyo gye bali church mmeka wane ziina ba council of elders abakadde b'ekkanisa kutonsinga bino nze nalokoka 1983 bali accountable omukatuliki tujja kukwatira omukerezi tumanya kibishop tumugambe nti omusajja oba bo bamwekwatiremu balabwe engeri gyateredde ng'omukatuliki then baga nti yes he's a pass then agende mu parliament ennono ne tugamba nti ono mukazi muganda yeddira kiki mamba gabunga owulidde tugenda omukwatira mu kikaaki tumuga nti waayo n'omukazi ku kiggwa yeesimbyewo naye mu kika eyo ali atya owulidde ne gabunga naga nti pass olwo ne mudda kati wano mu byokulonda kati nga nze mu kika tebayinza kunno gabunga tayinza kumpa pass lwaki kuba si participating nnyo mu byekika nti takumanyi mumanyi nze ayinza okuba ye nga tamumanyi oyinza okuba nga tomumanyi naye nga takumanyi naye nga oboogera erinnya lyo wali ategeerawo yes naye okumanya tekimala kati kyogamba nange wengende wanamugera kete bbaala ŋŋaana nze simanyi nti agwe sikuwulira ate kiba kibi nnyo okuba nga akumanyi ate nga tolina kyokola okitegedde kale mu kika tebayinza kumpa pass ate mu ddiini bakuwa mu nzikiriza eyange bampa mukulu ebyo byonna ebyenjawukana nga biri awo gwe bakwatirawa tukwatirawa gwe ng'okoze ensobi kisinziira oyagala tukwatirewa musobola okunkwatira nange mu ddiini yange tugamba nti tusobola nkubuuziza ekibuuzo kiri direct gye munkwatira oyagala tukwatirewa Daudi Bank nzikwesiga era nampita wano naŋŋamba nti obadde oli wa nti ndi ku toko show nti kaakati oyo okwesiga kirungi bw'aba alina naye gwali accountable tu era naye alina gwali accountable tu bwe kityo bwe kigenda paka ku ntikko kati mu byennono tutuuka paka Saabataka era kano kankayiseewo mukulu nti abaana bonna abalokoka oba abajja mu bulokole discipler wo alina okulaga discipler we nti oyo omuntu gw'ogoberera oba omusumba we ate naye alina okulaga omusumba we kitaawe owaki ow'omwoyo not necessarily kiri paramount not necessarily you cannot be a father when you are not fathered anti naye tekitegeeza nti nze ndalaba jjajjange nti walaba exactly naye ng'olina okuba nga olina kitaawo nkugambye nti not necessarily omusumba ayinza obutakolaga ki amusumba naye nga gy'ali obwo buvunaanyizibwa bwa musumba wo ye okuba nga alina amukola ki si buvunaanyizibwa bwo okulaba ng'omusumba alina amukola ki amusumba nekiri vital okutegeera kubanga n'okyalo kigasa ki okwewala okugenda mu makubo agatali matuufu tayinza kuwa kkubo kyamu kubanga amazzi nga ye musumba tayinza kuwa kkubo kyamu ng'ate naye alina amusumba atamuwa kkubo kyamu kyekituufu anti kyembadde ŋŋamba tinaawe weetaga okumanya amusumba not necessarily kitegeeza nti oyinza omumanyi oyinza obutamumanyi not necessarily and not necessarily not oba oyagala mbikalubize ddala era obikalubiza wogambye not necessarily not yes omusumba alina amusumba gwe tekikwetaagisa kumanya ani amusumba ye buvunaanyizibwa bwo okumanya ani amusumba era oyo amusumba amuwe ekkubo ettuufu naawe naawe bakuwa ekkubo ekiri nengeera wayogedde nze bwe mba saalaba jjajjange tekitegeeza nti kitaawo teyaliwo ate tekitegeeza nti ebigambo bya jjajjange tebikola tebiriiwo kitange yabiŋŋamba byayita mu kitange biri mu nze kati naye seetaaga kumanya jjajjange yali ani eyazaala kitange nsobole okumanya oba kitange yali mutuufu oba musobo mukulu wambuuza n'oŋŋamba gwokkiririza mu ki nakugamba ebimu ku byenzikiririzaamu ye Uganda eyawamu United Uganda
ekintu ky'okkiririzaamu Uganda, we have a national character, we have a national language, you have a minimum and maximum wage, we have factors nga bw'ozoogera nga zituleeta awantu we wati. Ekintu ky'okkiririzaamu oteeka okuba ng'osobola okkifiirira. Gwe tosobola kufiira unity ya Uganda ne bakusongamu emmundu ne bagamba nti gwe. Mukulu gw'okkiririza mu kikale. Mu character. Osobola ofiira character. Yeah. Ng'eyaani. Eyange. Character ntegeeza ki? Embala y'omuntu. Yes, embala y'omuntu. Nze obulamu bwange bwonna ndi ku character. Kubanga buli muntu era afane character ye. Theater. Okuleeta characters abantu ze bayinza okwegomba. Okwagala oba obutaagala. Character. Twayogera wano. Nation eba ne character yaayo. Olidde eggwanga liba ne character yaayo. Abaganda balina character yaabwe. Abakyoli balina character yaabwe. Olidde naye nga character kitegeeza ki? Kitegeeza embalayo. Embala kitegeeza karaso mu Lugiriiki. Nti Katonda yakutonda kuba ki? Yembalayo. Ye character. Era yejo kuba character. Naye teri Katonda gwe yatonda na character nfu. No. Enfu ebintu byonna tubifuna oluzaalibwa bwetu tutuzaalibwa bwereere. Ensi n'etandika otusaako engoye ez'enjawulo. Ova ku zino engoye ezo ziri physical. Waliwo engoye ez'omu mutwe, ez'omu maaso. Owulidde? Ez'omu mwoyo. Zonna ziba ngoye. So tuzaalibwa bwereere. Kati character bw'olema okwesimba mu mbalayo kiba kifu. Nti wano mpandiika emizannyo njagala okunoonya character ki gyemba ndaga abantu. Gyemba nfiitinga wano bwe wati. Yes. So my job is to characterize humanity oba community ya Uganda. Nti character olina okuzuula. Who are you and why are you? Why are you? Why? Kuli muko twayogera wano twebuuza nti naye eggwanga lino lirina national character kati nga tuvudde kufe nga personality. So how can we achieve it? Otubadde tulina tusobola kugifuna? Tusobola. But bye bino byenkugamba. Tusobola gifuna national character. Gwe ng'olayiza character mu parliament enfu ate ng'oli ku Bible. You can't. So character ezimbibwa eri nation by checking on these people. Abagenda okuba batya? Lwaki nindo bachekingira wali mu kulayira? Kye nakubuuziza ekintu ekyo tannanziramu. Ate nga tugenda mu bbiri abantu balayira mu bbiri 26 kati njagala twogere nga abantu tebannatuuka kulayira abantu bamanye ekyo kukola kati. Nakikugamba abantu nga tannalayira mumutumye oba ye yaze okubayamba. Abantu nga tebannalayira balina kubanga bayita mu mirimu egigenda okubatumibwa n'abalonzi nga bayita mu mirimu egyo gye bagenda obatuma. Yes. Kati mu kulayira wano abakulembeze mu bagiramu ab'eddiini baani alayirira mu linnya ki? Mutuufu gye tuli nti nedda. Lwaki alayirira mu kitabo kyaffe? Mukimugjeeko alayire byayagala. Alayirire mu lubaale we. Era ng'agamba kale nga munnyimye ebyammwe eby'eddiini kandayirire mu lubaale wange. Kati mwe abaamulonda nga mugamba nti musajja waffe alayiridde mu lubaale. Tukole tutya? Mukulu tusobola kufuna eggwanga eryawamu eryegasse nga kitole. Tukisoboka. Nga tulina olulimi oluli common. Ekyo tekisoboka. Nga tulina endowooza ne webanga eyawukanamu naye ng'efaanagana. Tekiteekwa kuba bwe kityo. Nga ffenna bwe tuva eno Omuganda, Omugishu, Omunyankole tutuuka wano tuba bwe tuti. Ffenna tetusobola kuba na ndowooza egi ng'eggwanga. Right? Naye tusobola kuba n'ekkubo eri ng'eggwanga. Nga litutwalawo. Bwe tuba tugenda nkozesa nnyo ekigambo kino Masaka. Bwe tuba tugenda Masaka mu mmotoka. Bwe tuba tugenda Masaka mu mmotoka. Tetuba na ndowooza zezimu.
Nenga tuba n'ebizibu nenge kubo liriki lyerimu tugenda Masaka. So we can have ekkubo ng'eggwanga erimu naye tetuyinza kuba na ndowooza egi ate tetuyinza kuba na lulimi olwo lumu naye ffenna tugenda wa tugenda Masaka. Oyo ye mukulembeze Destiny ye guidinga engeri gye tukkirizaganya okutuula mu mmotoka ki ng'ate endowooza zaffe zaki zaawukana ate nga n'ennimi zaffe zaawukana ne ssente zaffe n'obugagga bwaffe byawukana ne education yawukana naye ne mutuula mu baasi mwenna mugenda wa abantu era nga nawano nkiddamu nti mu lugendo lw'okubeera obumu we should learn to disagree to agree. Olwo luzungu zo baziyita semantics ezo ebyo byonna bigambo bya luzungu mukulu kinzire mu Luganda tekiriiyo mu Luganda. Okay, to disagree on principle mutulina okukkirizaganya obutakkirizaganya tulina okkiriziganya obutakkiriziganya tetusikiriziganyiza naye tugende twebale nnyo okwekubira ku Dream TV BTV awamu ne Impact Radio. See you another time. Bye.